Abatuuze ku kyalo bannyonnyodde nti batandise okusula ku nsiko oluvannyuma lw'omugagga okwagala okubagoba ku ttaka lyabwe. Bano bagamba nti abakozi b'omugagga ono kubagattana okuwamba abakazi ssaako n'abaana ku kyalo. Ssentebe w'ekyalo ky'e Lwamagembe Kiweewa Joseph agamba nti abaana b'abatuuze bagenze mu ffaamu y'omugagga ono okukima amazzi, bwe batyo kwe kuzingibwako ekibinja ky'abakozi b'omugagga ne batandika okubaligita emiggo nga babagamba nti tebateekeddwa kukima mazzi ku ffaamu eno. Ne tutuuka ku luzzi ne bagamba musene, ne tusena amazzi, awo Kadogo n'atugamba nju nno kati muteekawo obudololo mujje mutuule wano. Ne ŋŋamba mutusonyiwe tubaye tetulimanyi naye mutusonyiwe tunaddamu nga mutukuba. N'agamba tewali ssonyiwa naye mutuule awo mulina lipoota ebakkiriza okusena wano amazzi. Ne tugamba tetugiina naye mutusonyiwe. N'agamba tewali ssonyiwa. Kiweewa annyonnyodde nti olwawulidde enduulu ne basitukiramu bagende bataase olwo abakozi b'omugagga ono ne batandika okutulisa amasasi mu bbanga nga babalemesa okuyingira, ekyaddiridde lwe lutalo olwaviiriddeko okwokya amayumba n'okuwangulamu enzigi. Kiweewa annyonnyodde nti abakozi bano bazze babatulugunya n'ekigendererwa eky'okubagoba ku ttaka lino nga balina n'ebikolobero bingi bye byenyigiramu omuli okukwata bakyala baabwe n'abaana kugatta n'okubalegita emiggo n'oluusi egibaviirako okusula ebweru ne badduka mu mayumba gaabwe. Okuva tukuibwako obuzibu buno tukubidde poliisi ekiro saa 6 poliisi egamalinda bukye kyokka budde naffe tubuliddwa amagezi getugenda okugendayo naffe tutyayo mu kkubo naffe tugumiikiriza abantu tebaali nabudde kukya ne bajja ne batugyako ne batugyako omusiri waabwe ne bamutwala okuva ku olwo okutuusa olwaleero poliisi lwerinnyeeko wano ebale terinyangako wano. Kale tudda mu ttale eyo mu mafaamu eyo ey'emmanga eyo gye twasuze. Era tetunakomba ku mpeke ya tulo, tetunanywa caayi, era mutula twasuze tetunaabye. Okuva eggulo limu ekyalo kino kyonna tewali yalidde kyaggulo, tewali yanaabye, ffenna twasuze ng'ensolo. Amasasi bano ffe twazze wano ng'abantu okujja eno twaze ng'abantu era twabadde n'abasirikale bali kati wano abasirikale bamaze okugenda oba abasajja bano bali muno ne balyoka batugugumula oba ofudde oba tofudde netudduka ne tugenda amasasi ne gatandika okukolera ffe tutuuka eri bali mu kiganda bakubira essimu nti betulese e Lwamagembe abatuuze bo bakola ki bafa. Ye omugagga nannyini ttaka lino Lwabulindo Libishanga Tarsis mu kwanukula ategeezezza nti ye n'abakozi be tebalina muntu yenna gwe baali batulugunyiza mu kitundu kino era n'amazzi yagabalekera bakimenga bwe baagala okuva ku ffaamu naye yeewuunya okulaba nga abatuuze bano balumba abakozi ne bookya n'ennyumba zaabwe. Ategeezezza nti buli lwe wabeerawo omukozi yenna abatuuze gwe beemulugunyaako nti alina omusango gwe yeenyigiddemu amukwata n'amutwala ku poliisi mu Kiganda n'akolebwako ng'amateeka bwe galagira kubanga tewali muntu ali waggulu w'amateeka. Lwabulindo lyagaseeko nti yadde ng'ettaka lino lyonna balonna kwe bali yaligula yabalekera eddembe okukolerako buli kimu kye baagala naye kimwewuunyisa okulaba nga bamwongerako amafuukuule. Ye omukiise mu lukiiko lwa disitulikiti y'e Mbende akiikirira eggombolola y'Ekiganda Haji Sinan Kaggwa agamba nti aludde ng'awulira enkaana wakati w'abatuuze ne nannyini ttaka naye n'amusaba okufuba okulaba ng'ategeragana n'abatuuze okusinga okubasindiikiriza. Lwabulindo lyalumirizza abatuuze okumwokyera ennyumba omwabadde enfalisa 5 n'okumusaayira olusuku lwe olw'amatooke kw'ogatta n'okumusaayira muwogo we ne bamuteeka ku ttaka.